bwati. Gwansanyukira bakuyitani gwani nange nkutegeere munanyi. Nze mami wange yesenga wanisha. Hey, come to think about it. Then Banks. Yeah. Anyway, first about the family and I hearing you. Naliwulirako nga aliwogera ugamba otya? Sigamba mugamba otya? Tuli fine mukolo gutuwuba. Science okulaba. Kale. Mpunya bugole. Kambuze mwabagenda okubeera bantu babayita bani? Emperekeze. Really? Era singa obadde muddugavu okwerekera kubadde kukusubye. Lwaki? Omuntu omuddugavu kale atera okutawaanya, tatera kutereera mu kamera, ebifaananyi tebinywerako, okuba ebifaananyi bingi. Otegera naye omuntu ali light skinned nga kimu bwe kiti kimala bumazi. Anyway, you're such a beautiful girl. Thank you. You're welcome. Aliwa? Jali. Waliwa? Olimba. Okakasa? Nga wasirifu. Jali adasha ategeka bintu bye bino okubeeramu. Kati munange sikweyitinkiriza. Ogenda kunzikiriza kati oba gwe ate mba nkuyita ntya oba naawe muwula oba mba nkuyita ntya simanyi bale nawe nyamba omumpitireko. Banks. Jamshid. Come on. How are you? I'm okay. Ogamba otya? Ogamba shani. Ndi wano. Mbale manyi toliiwo okuba esimu gye tusembe obwogera. Ogamba oli mu gawuni biki nga sibitegeera. Kyo kituufu era bye mbaddemu. Naye ate nezemu okuba esimu nga teriiko. Esimu? Kwera babadde bakwetaaga ng'olina ebintu ebirala naye by'olina okujja ate oddemu weegeze. Ebaddeko network n'ekizimbe mwembadde. Otegeera? Esimu zonna ne zivaako. Esimu? Anti muna network ebizimbe ebisinga bateekamu zijja amaanyi. Naye sibyangala ate era kinyiizizza naye olw'okuba nti ndi mugole seetaaga kusiba busungu, seetaaga kunyiiga, saagala na kuyomba. Naye ekirungi kasita otuusa ate ng'oli mulamu. Naye engoye zino engeri gye nnina ogwo obuto oba neepimamu lwaggulu. Lwaki lwaggulu? Anti nnina ogwo obuto. Olina ogwo buto? Era olina ogwo buto gwe togulaba? Ninza lutuuka ku mukolo n'ensinika amannyo. Obadde ki? Obadde ki? Nze bwe nkutunulira bwe nti mpulira ng'ayagala n'okwekuba omukolo nga muli olinamu ebirowoozo ebigamba oba nguleke. Tobirina? Wa? Wangi. Muli bwe nkulaba bwe nti ndaba ng'olinamu n'ebirowoozo ebigamba oba omukolo oguyiwe oguleke. Nina wereka. Kati ng'omukolo sisobola okubeera na birowoozo byonna bistoppinga mukolo, sisobola kubeera nakyo sikifunangako n'ekirooto ekigamba nti omukolo gwange naawe tugustoppa. Era mutuufu kiba tekijja kuba taatawo kati wuuyo wamusasula okitegeera. Omukolo agubeereko yali ng'ayinza okuba tali redde abantu b'otegeezezza ne mukitegeerekeka. How are you? I'm okay, dear. Oli fine? Njagala obeera at peace. Ndi okay, ekirungi kasita ozze. Gwe tomanyi ssanyu lyempulira. Bannange simanyi ssanyu lyempulira. Bannange ensanyusa okubeera nti nkulabyeko. Muli tolinaamu kuyomba kwonna mu mutima. Ndi mugole ebyokuyomba nedda. Omanyi ntera okunyiiza
Ninkujjako waya kati tugeze ng'ekizimbe ekyo kyembaddemu temulimu zijamaazi ti ne bwabeera CEO wa kampani gye tubaddemu eyo Wanjani anti ntera okukola ebikunyiiza okitegeeze kati ng'ekibizimbe mwembadde tesimu ne zivaako kati ng'oyinza okubeera awo oba n'oyomba n'owulira nga n'emikolo gikutamye ebiki amasimu tegaliiko byamukiri mukubira taliiko n'oyogera bingi kale tugeze ebira sagala biteeka mu mutwe gwange era mmanyi wakati njagala olunaku lwange mbere nga ndi musanyufu nga sina ka stress konna nga sina ka pressure konna kuba olunaku lwaffe tulina kwekola by'abalungi byokka nkitegeera bebi yes naye nabadde njagala mukwano gwange Margaret olala bwe nakunyumizaako kuba olabani nafunyemu n'ekirowoozo sina kirowoozo kiri mu nkola mukwano gwange Margaret wajuka bwe tubadde tukwasaganya naye ebintu by'emikolo lwakwa nali saakigambako naye nga bwe nkwasaganya naye kino kiri ebyetaako ono gwaŋŋambako wange eno omwami we besti wa Kenya oyo kati bambi nabadde njagala kumukola abeereko naye ate ekikoze obubi omwami w'embogo yafa bulijjo tafanga obadde omumanyi eggwanga liyinza obutamanya Sheikh Muhombogo tukuze tumuwulire hani si yoyo si yoyo oli omwami we bamuyita Mbogo soyo gundi gwogamba oyo yafa dda bambi omwami we yafa kati bambi nagenza okulaba ng'ayinza obutasobola kubeerako ku mikolo gyange naye nga mbadde nkyagala nnyo abeereko kati agenda kusobola kubeerako ku mikolo kale nga nze wenkirowooza nti oba ayinza okuba kyalinamu era tekisoboka kubanga omuntu waba yakafiirwa omuntu ate gaali munaku ate omuleete mu ssanyu tokiraba beba abantu abajja ku mikolo ogenda okumulaba ali mu bantu bwati kati gayinza okulaba gwali mu kadaali n'abwatuka n'akaaba nga takaaba lwa ssanyu wabula nti ye omuntu we yavaawo kyokka gw'oli musanyu mu bufunze obanga amukudaalira tiye ali mu nnaku anyolwa so kiba beta n'osooka n'omuleka naye nga ye okukale mu byenjogera naye ye alaga nti agenda kubeerawo sijja kubugira nze sikyakkaayanya munnange kasita nkuwa ku magezi n'olanga tekikoze I just let you do what you feel like doing osekeni kati olindekedde si kyeŋŋambye mbadde mpabula buwabuzi ene linda kuddamu njogerekoko naye kuba mbadde njagala nnyo abeereko ku mukolo gwange kuba kube bamu ba metro omukolo agulimu ddala yes kubera bambi ebimu binongoye biki mmere bisinga byonna yabadde abikwasaganya ndaba abaana sitigidde omanye kijja kunkuba enkyo sincerely speaking obeere nga wazaala naye nga tewali haninga ti lwaki mbeera nkulimba mbeera sikulimba kati oyo gwosanzeewo omuwala omweru Banks muwala wa anti wange singa ow'ensonga ali mikolo gyange eri gye nali nkugamba tugende yes yoyo muwala we nesenga abadde wano nesenga abadde wano bamwita Banks muwala wa senga wange ow'ensonga nze nakkiriza dda era mugambye wano singa badde afaanana ngenda ekooti omukolo gubadde gumuwonye Bansi oli mwami wange omugole jamushiti wamusanyukidde oyo oba nawe oba omuyita mulamuwo yonna gyekiri eno yenpaana There you go. Okay. Gwe ebibyo tugenda kuddayo obudde. Twalwa engoye ze babadde baleese empya. Kyokola badde nkukubira okoleki. Ojja zeegezeemu nga nnungi kati nga twagala kusazaamu biri ebirala. Wow. Bulingi wona. Yes.
tubeera n'ebintu bingi. I can understand. Yeah. Kati bannabufuzi banalaba kale eri banagamba ate. No ya Sharon mulamu Sharon Metro. Kino kyekikulu kyekyo. Yeah. Okay. Kuno. Okay, that's right. Kitambala. Kati goizo konsomesa kitambala. Kati awo omugole n'atafuna. Kino kyange. Kinyambalira munda. Yes. Kino kyekyange. Okay. Kikyo omugole wo. Omubwati. Yo yennini. Omubwati. Wow. Kigenda kukwata kala. Kitegeera. Ky'ekyomugole ekyo. Nobona oba okyantegeera simanyi. Nyinza okuyitako tosobola kumpitako. Wa amaanyi gogeeko. Ogalabye? Osiimye? Nsiimye. Naye sijja kwagala kanzu nze fitting. Ate olaba banange baleese ebintu bayingizaawo ebipya kuba baatikula luli. Banange nga baleese ebikala ate nga bino bye twali tugize bye twali sosolonda nga biweru. Bana ebiyunga birungi. Njakala kule kanzu alisiimye kyaye. Manyinza okutuula wali kabugumu ne kajja kati bw'oba oyambadde fitting. N'owulira emirembe nga gikuweddeko. Kitegeera. Kati kaseera byaffe byawedde. Ebyamwe biwedde. Byawedde. Kyetugenda okukola tuyitewo in the evening. Ogende weegeze. Nakyo kiba kikola amakulu. Wow. Bametroni bonna bamperekeza ebiki bonna kati bali smart. Tewali kigaana. Especially bansi yetwale tegese dda. Ale senga kasaya kigira nti nakikona musa. Tewali inakkiriza. Abo babiri bokka be nalibeera limbedde. Ate awo ekimmotoka kibeera wa oba kijja kitya? Ekiziyiza kyentegeeza. Okay, sweetheart. Nti tewaba kiziyiza. Tekibeerawo muzeeyi okusinga nali nerakidde muzeeyi nasenga naye okusinga muzeeyi. Mbote nyingira wano. Zinengira omuvubuka wabweru ku geeti naye babadde yeebase. Enyingira munda wano nensangawo n'omuwala omulala mutini muwanvu. Sibamanyi. Kani sokoleke. Kyogamba omuntu ali ku geeti gwosanzeewo. Osanze yeebase. N'oyingira buyingizi. Ate mbadde ninakola nti. Nyo lwaki abantu abamu tebamanyi mirimu gyabwe. Oyo omuvubuka yakulya sikaali wafuwa. Oyo yeebaka bw'ati. Oyo yennyini tewali muntu alina kuyingira nga tamaze kukola ki. Kujja kumbuuza. Bw'omulaba mubuuze w'empisa oba ndabye nako. Tokimanyi nakumanya nti ndi mundi wo. Okimanyi kati n'omubbi asobola okujja n'atubba naye nga tumanyi nti ku geeti wali seefu. Kano nno akakozi kuba kaŋŋambye kakola wa kana akawala. Ko kali bit serious. Kuba kabadde kagezaako okumbuuza kwani biki ne ŋŋamba nti at least naye oli muyiseeko nga akubye ensaya. Ate nafuna babiri. Wana bandeetera oyo maidi wange ne asikaali. Nate yo n'omuwala ye alisha okusinga simanyi kiri oba ngenda kikola ntya. Kuba butuufu omuntu asobola okujja buzinayingira n'abatikka buli kimu kyonna nga temumanyi. Iyo. Arasenga. Okay, ani kamaliza simu. Ani kazi. Yes, Senga. Senga wakambadde n'akakomawo nga nkuye. Oba tosobola kimaliriza kyetaaga nga nange bwendi. Kale Senga kanzije. Kale Senga. Aha. Atuloza Senga tambisi.
nkubule kino kimu bebi singa sirabyeko olinnya nti senga kati singa nange omumwa gundi mu nnyindo wadde ogenda kulowooza era mba nenda kwerowooleza byenjaga kati ate akuyita kuki ninaabwe ndi wano nkwegayirira tufunemu ka moment kati ate andi ebintu by'emikolo bimpuubi simanyi oba nabiggwadde kati linda kakugambye ati agambye neetaaga olwo ebintu ndowooza ebyetaagaaza okwasaganya nti ogende ningende mulabe mala obikwasaganya kati simanyi oba ngamba byabatimbi oba ngamba byabafumbi oba biki kwegamba sina kyemmanyi ndowooza nange tunaalabagana kuba kangire nzireeka ate ani osiibula ogenda iwaka ate wano oliwo kale ewaka eri ani olina kubeerawo nate lwaki ogenda wengenda ate nawe oyagala kgenda ani beeraawo kanzije kanzije kyengezaako okutegeeza Banks nti omukisa bwe gujjanga yowe gukozese because bagamba opportunity comes once in a lifetime ontegedde obuviiri babo basibirawa eka kino kitone wow okisa nti oli muwala mungi toddangamu okitegeera toddangamu okunkwatirira kikyokola okimanye nti onkubye yes nkukubye kikyobadde okola okimanye nti ndi muntu toba kubanga olibbawo wano ewaka wano obadde ogenda kundaba wali nsokoddemu maaso olala kikugwanire kalyonso kikigwate wama webale mama kyokoze kizibu kyekikulimu olabye nina kizibu ki buli kyokoze enki bwini bena byomukoze embi bwini nkoze ki toyidi kyokoze siina kyenkoze olabye nkoze eki mubone bweyekaza okyegedde enenju simanyi babaki no enenju simanyi oba temwafuyidde busiri kati bwenkola bwinti oba obusiri nga badde bukola butya kati enenju sitegeera oba temulina gundi zino zandi baziyita exterminators temwafuyiddemu bwenkola bwinti nga muko toddamu onyongera okunkuba ndeka nzekka okitegeera bagwana n'okukuba n'edisinga niko ekyo kyakoze kati gwe kiki mukobere eki mbungu eki gwolabye ki nkati wunaagenda wamasituka ofuluma ogenda eki mukobere gendako kati nayigaga omuntu yenna kati ng'ono abadde agenda okitegeera abadde afuluma ku bibye kati ng'otandika ng'otandika otya kiki ekibaddewo okirabye mbadde mujjako ensiribwe nti n'alwana okitegedde kuggwe kukyaki kati bimukwatako kiki kyomuziyiza okwogera kyagala ono tulina nsonga zaffe zafumbiro si kyekyo sizafumbiro ekyekyo mwana ondeetera okwekengera ndindako tulina nsonga zaffe zafumbiro kati efumbiro kati sente zikwataganira
ebyokufumba mukobere oba ompa sente sente ko bibiri oyenda ki mukobere oba ompe sente ndako gwe kiki oyagala nenda mukobera esente ozivuddeko kibye muliko esente bibiri ozivuddeko bibiri either ompa sente oba nga mukobera kati ngenda kuwa sente kati mpanje ngenda kuwa mpanje sente zaki sente zaki ono nayiga bweyagala kufumba nti gwofumba Bireke. ebyokulya tebiri